Abaana abawala tulabye nnyo. Emboozi ya muganda waffe ono ayina akawuka ka siriimu nga nkuba kyeyo ye yakamusiiga. Akatambi kano kakaabya nnyo kayungula ezziga ate era kakuleetera n'okwetamwa kye bayita omukwano. Nenze mbeerawo ne neebuuza abantu abatukolako ebikolwa bw'ebiti ekigendererwa kyabwe kiba ki? Lwaki oba omanyi nti gwe toli bulungi mu mbeera za bulamu ate n'osalawo ogootaanye n'obulamu bw'omuntu omulala? Lwaki mugezaako okutta bannammwe? Yes, mugenda kutugamba nammwe obulwadde temwanywa bunywi, babasiiga bubasiige, naye ate era tekikkakatako yadde ng'omuntu yakusiiga obuleete obuwa omuntu omulala ogw'omusango mukyamu, musango mubi nnyo, ate era bwe bakukwata basobola okusiba amayisa. Tugenda kuwulirizaako akatambi k'ono mwana muwala ke yakola akabadde katambula, nange kantuuseeko n'ensalawo nkaleete wano. Engeri ensonga zino gye ziri mu nkuba kyeyo tusobola okwogera ku guno omusango ne tumanya tugenda gukwata gutya batya, ate era ne tumanya endowooza yammwe nga mmwe bankuba kyeyo, ekintu nkuba kyeyo munnaffe kyakola kituufu oba nedda. Ye tugenda teekawo measures ki eziyinza otuyambako nga ffe abaana ab'obuwala obutagwa mu butego bw'abano bantu abakeera ku makya n'akukozesa, takwetaaga, akuyerebya ekirwadde, atambudde agenze akisiige n'omuntu omulala. Tulina kukola tutya? Yenze Shila Atta nsaba tuwulirize akatambi kaneeno, commentinga tumanye entegerayo, subscribinga gwabadde tanaba subscribinga, video kwata ku kade, video zonna zetuteekayo zibeere nga zikutuukako, oleme kumiisinga. Bw'otaakikola ekyo, trust me, video tezigenda kutuukako. Kwata ku kade, kakulu nnyo, kwata kade, video zikutuukeko, ate era okomentinge ne bannaabwe bayigireko. Katugendeko mu katambi. Bana empeke nagitandika, empeke zange nzirina wano nazibalaga. Anti abantu balowooza nti kyangu okumira n'eddagala. Muganda wange kitwala buvumu. Accepting. Beba abantu boolaba Rama abeera ku ddagala leero, enkya n'alivaako ne buddamu ne bumukuba wansi. Enkya n'omuwulira ng'agamba ayina kisipi yamukubye. Siriimu tajja yekka, n'eddagala lyennyini lye tumira lirina side effects. Sizza kubatiisa kubanga ate nze wa siriimu neebaza Katonda nti nina ku ddagala erinnyamba n'entambuza. Nsingako nno wa kansa. Era wentambula kiweke kyange kyemmira ku makya nendya emmere n'embeerawo. Naye ate wali atalina ssuubi, eddagala lyafuuka ssuubi lyange. Kuba ate nsinga afudde, kati we kuba kumira ddagala, leka mmira eddagala. Naye nga kyenyinza okugamba, naguma nenzija ku social media nenjogera bambi Alan Cruising nkwebaza. Alan mwebaza yampa platform eyo kuba nanoonya wentandikira nga sirabawo nenga kati ngenda kola kyo. Omwana yena baby nga yena jjudde amabwa muno. Unfortunately ne baby wange mulwadde, ayina kati omwaka, ne Mukama atukuumye. Naye ng'oggyeko okubanga nawona emweri embeera enzibu, nkyalina ebinyigiriza nganze, ebintu nga stigima. Nina okukola, ndi mukozi era nkolera ddala Rama. Akatambi ako abasinga mwakalaba Sekatambi kapya kazenga katambula ku mikutu gya social media, era nga nalabako oluvannyuma lwako akatambi abantu bangi nnyo baavaayo for this woman's rescue babeere nga bamuyambako. Ate nga sigwe mulundi ogusoose to see this woman on internet, twamulabako ku Alan Cruise yamukyaza, ne tumulabako ku SB4 media, ne tumulabako ku medias ez'enjawulo ng'agezaako okuwa experience ye. Naye saagala tukome mu kumulaba bulabe, njagala tuyigemu abasajja bano kiki ddala, kiki abasajja bano kye beetaaga. Why would you kill someone's child like that?
Why would you kill someone's future? Kubana ono omukyala ebiseera bye ebyo maaso byagootaanibwa gwe yali ayita omuganzi naddala bano abasajja b'e Dubai, men in Dubai, men in Dubai, Ugandan men or African men in Dubai, bebayina omuze guno eno. They've been doing this for so long, era nga a lot of women have been a cult mu bantu bano eno abasajja bafuna obulwadde ne bajja nga babutambuza ate we batuuka ku bana Uganda abatayina mirimu mu ggwanga lyaffe Uganda ne gujja bagira nti agenda kupasuudinga with some small amounts of money akuleetere okukkiriza okukola ye kyayagala. Mukazi wattu obeere ng'omwekuumira weekuumira omusajja. For you have love. A man that you feel love for is a man that wants to use you for his own benefits. Amale akulekaawo ebyo ebintu tubigwamu nnyo ffe ng'abaana ab'obuwala ate era nze simanyi ndowooza y'abasajja towards this. If you don't feel anything for this person, don't disturb. If you feel like this person you don't need her, tomwetaaga, don't come, don't disturb. Naye muzze mubeeyereseeko, mubeebaseeko, mubasiiza obulwadde, omaze ogenza omulekedde obulwadde, obulamu bw'obugootaanyize yali akola takyasobola kola because ali mulwadde each and every day. So baganda bange keeko nno akatambi kansuubire buli omu akafuna bulungi era kakutuukeko bulungi. Yenze Sheila Atta mbagala nnyo, see you tomorrow. Gomnekamba nyumize ndi wano ndi mukola naye Kadama tanjagala. Kadama olwatu kaboye tijandagira nti tanjagala naye kyeyerabidde nti nze ndi profession era nzigira ku style ndala siringa bo kati ate ye mu Ethiopia nambati ba Ethiopian baluza babazungu. I don't even understand. Choka minu hajukira nkola 24 hours baba ino kumpe mmere omukazi mmere tajukira omwana abeera yebase feed sleep mama we wampita wankolata madala manju nnyo so agolola ngoye za mwana. Besides, it's not part of my job anyway. My job is to deal with the baby. Kadama tiyaganya ogolola ngoye angamba boss went no jiringa n'omuwala awo nze kubanga engoye z'omwana zimpeddeko ate ziriyo wansi singolole endala sinjoza. Kadama nitamanyi luzungu tansanze no wansi takimanyi nno nti ndi yayo mulede tansanze no wansi nankazakaza mbu gwe lwaki togolola ngoye za mwana ne muganzi gololedde nti break eyo ne mga nze beera ne break ya 5 hours ekibeera kimbesesa ne break kubanga tusula tubudi n'omwana olunsi nights ezimu omwana agana okwebaka rere ate nekyokola n'omwana wa weeks 2 mba nina omusukusa okumufeedinga n'olwekyo break yange nina okwebaka naye bulijjo nkulaba ofuluma ne mga kyenkola mu break yange tekikwatako gwe kyomanya nti nno nze it's my break era nze okola mulabe byabaaya byenyambala embera ku mulimu byebino ebigoye byenyambala nabingi nnyo biba binzigira Uganda ebirala mbiguleyo mu butale ebirala nzigula mu Zara tazitagambe mbo ate mbo nze engoye zenyambala tiziri appropriate mbo ate nsiba omutwe gwange guno mbu enviiri zijja kusiiwa omwana nembuuza naye omukazi oli mama w'omwana yalina enviiri empanvu buli kaseera zibeera mu feesi y'omwana nga sankoye zimusiiwa mbadde sinnaba kunywa kyayi nga bampita buli nno buli kino kyolaba kibaawo kya meeting mboli Kadama yagambye lwaki gwe madamu muyita mu linnya ate nga bo bamuyita madamu ne mugamba munnange ekisookera ddala nze ama profession nze ne mu ethics yaffe y'abaana tetukkirizibwa kuyita ba boss bitaito kubanga abalala wana bayagala muyita mami nze nga lwaki muyita bitaito naganya ne mugamba musasore naye nze tetukkirizibwa kuyita bantu taito era tubayita first name nga nawe wompita first name lwatuli awo kakati leero nzize wansi nga mumpu enjala ng'ennuma nga mubuuza adde afumba byennyanja nti what am I going to have for lunch? Jukira mama w'omwana ye ali eri mu kisenge ali eyo gy'atumira tavaayo oyinza okulowooza alinayo amagi g'amaamirayo tamanyi kigenda maaso eno mu njuyi nti Kadama ennyumba agyefugadde ekumazi omu sparkling water bamuŋŋaana omunya naye nja kumunya enywa yekka nze njagala enjala eba nnuma nimba nina okunywa sparkling water
kangambe naffe olunsi ndaba tewabeerawo mmere yakulya ne mugamba okay kangende ngambe boss nti tewabeerawo mmere yakulya kuba nze nkola 24 hours kati oyinza otya okunsuubira nti saalidde breakfast nze sirya ddina ndya lunch kati gonsuubira kubeerawo ntya ddala ekituufu kiri nti oyagamberewo naye nedda alya emmere left over ne muganze boss wange namugamba nze sirya mmere nkadde nze ndi mwana wa sewungu ndyayo noledi mulamba zenmenyu byange nina sente zange nekolera sokwegulira emmere naye contract egamba something different ne mugamba omukazi nti mumanyi ekifo nze ekyokuyomba nona mu Ethiopia natalina magezi bano abantu omanyi abataasoma babeera n'emitima emibi temumpe sente zange negulire emmere yange nja kujjanga n'amatope gange wano ku break nga ngateekabo ng'emino nga ngitokoza kinkole omukazi tagala ebyo biki nga muga yogera n'omuwala we kati omuwala nsanze eno wansi saawa ziri 10 zigenda nakwera 10 sinalya langi azambuza bosi omugambe ekyo ne mugambe sirina mmere ate nze mba nina okulya kubanga enjala eba ennyo si bwe nakugambe oli emmere enkadde ne muganze sirya mmere enkadde kada amaloza kanenfunidde mumulowooza kalamu naye nno meanwhile sinyaga kigambo kyonna nsirika busirisi ntunutunuziwe nti webagenze ebyennyanja nga abifumbe bebabiridderidde ne bamala ne babyoza wasanga engoye zange nga nzitadde mumashini nogolayo nazisuula eri kati ngambe bosi we nti diringa n'omuwalawo kubanga munda baganzi bamusiriza naye bwenasituka bwe nti ate bigenda mubasobera mwenna annange omuntu yenna ngamba nti mpagira Museveni kyobola nereega nabo kubanga binyiiza kubanga maani mu myaka gye nnina n'emyaka gye maze Bulaaya mba sikyalina kuba kyeyomba kati nina kubeera nga ndi Uganda nga ndi boss so si kuno okupaka kati omuwala mu Ethiopia ntamanyi Luzungu sirowooza nti n'okusoma yasoma baagambye nsibe enviiri zange nsibeka katambala nabaga sijja mene wale no musabire emyezi 6 kati wa contract nasayininga ya emyezi 6 kyokka eva nkola emyezi 3 ekyantwala mbawarabe emyezi 6 kati no tukyali London tugenda Oman akave Dubai Oman tebandiyemu amaaso nebajja kunkakasa nti nze era natuka Oman nga kweka passport yange mukwano gange ngamba bakweka passport nangikweka wansi wa kapeti ewantandikirako story kigambo kyonna nga mbagamba you know what fuck off mwena fuck off amala nsanga wano nga nnyo sparkling water wabende ne bosi wange yangambye buli kyosanga lya buli kyolaba lya buli kyokwatako engalo bwe ekikujjira mu ngalo lya kakyala ntukalina tabu okali eri ku bunafu bwako ketuulidde kakirinze nga kabosi